Newankubadde akakiiko k'ebyokulonda kaagaana enkuŋŋaana z'ebyobufuzi ez'abantu abangi, bannakibiina ekiri mu buyinza kya NRM abasoba mu 2,000 abakwatidde ekibiina kino bendera ku bifo ebitali bimu mu disitulikiti y'e Wakiso baakedde kusisinkana e Kavumba Recreation Center okutema empenda ku butebe bagenda okuwangula akalulu ka 2021 akabindabinda. Olukiiko luno lwategekeddwa omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Rosemary Senninde ng'era ssentebe wa NRM mu Buganda era minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda Suubi yabadde omugenyi omukulu. Bano bategeezezza nga disitulikiti y'e Wakiso bw'eri mu buwambe bw'abooludda oluvuganya essaawa zino ng'eno ensonga lwaki beetaaga okukolera ewamu nga bannakibiina okuginunula. Tuyambe twongere bbugumu mu Wakiso mu myuka tutekemu drive n'ebagombola amalagayiranye Kampala kubanga opposition entulya mwemuli enkambi mwemuli barakisi y'opposition eri gavumenti ya NRM mulimu Besigye mulimu Kyagulanyi mulimu Ssemujuganda mulimu Muhammad Kirige bonna batudde mu Wakiso district. Nsisinkana eno bana NRM abali mu bifo ebya wansi mwe basinzidde ne balangira bannaabwe abali mu bibasingako okubeera biranga nga bamaze okutuuka ku buwanguzi. Ne mulira bakyamali b'amagomola ne bameeya ne bakansala bwe mumala okuyitamu ne musindika eddaala ne mubeerabira omulundi guno nasaba mutuusa ku nkola mweyo ey'okwerabira abalwali bano. Flag bearers bano bonna bali mu nnaku mpitirivu baminisita MPs abaani babadde senteze okwewandiisa naye bambi bo tewali atujanoonyeza bunoonyereza wana wali agenda mu kwewandiisa. Bannakibiina kino basinzidde wano ne bassa kimu nga nkuyege okusibira ekikookolo bannaabwe bonna abasingiddwa mu kamyufu kyokka bo ne basigala nga beesimbyewo okuba namunigina kiyita independent. Godfrey Kiwanda Suubi wamu ne Rosemary Senninde wano we basinzidde okutegeeza bannaabwe nga bwe kiri ekyomugaso okulaba nga bazza emitima gy'abo abawangula mu kamyufu k'ekibiina gye buvuddeko. Kubanga akalulu kaffe aka primaries mwalimukko ebirumira kale abantu abo tulina obbawuliriza tuli mu reconciliation program twasuubiza nti akalulu nga kawedde tugenda kudda eri abalonzi eri ba flag bearer baffe twogereko nabo okukola kye tuyita reconciliation. Tuve wano nga buli omu omutima gukakkanye buli omu yanyiigira munne kubanga mu kamyufu oyinza okuwulira ng'otaawagira oyinza okuba ssenyine tewamuwagira naye mukwano temyeko nti nze nkute flag temyeko nti bannaffe be bakute flag amamukute flag kati essaawa yeeno tukkirize ffenna tutambulire wamu as a team. Ye ne bantuusaako bakaba bagamba nti President Museveni annonze nga n'abakunzi mu Uganda yonna. Wano era we basinzidde okutongoza mu butongole kaweefube waabwe w'okunoonya akalulu mu disitulikiti eno. Kano basaba ne bannyabo ke kabonero kaffe akalaga nti njotte bannawakiso tusimbudde. Embeera y'ekirwadde ki COVID-19 eri mu ggwanga terobedde bannakibiina bano okuyisa bivvulu nga bwe balaga obuwagizi eri abantu baabwe naddala abeesimbye ku bifo by'obubaka bwa paalamenti.